eridukira Dr. Nabwisonga bwaida ku graduation especially abana abawala nga yebaza ino ba mama olwo mulimo gwe bakola okuidandaba okukuza okunakyaringa okuweerera okujja ku masomero n'abasaada baibwe Luisi nga bali busy bali kunonya sente bamama nabajjo kyalira abaana nababaawo nabajja mu meeting ed'amasomero kale Dr. yali emphasizing ino nti bana abakyala bano tubebaze ino era tube empowering kubanga balikola kinene ino mu kutumbula ebyensoma mu Busoga ni Uganda yona kaye mpulira olw'embolo ate zena kyandukiza mama wange Masitula nabilie abafayo nga bali mu kyalo ayi bali kulwana okubanga basomesa abaana baibwe ya tunde bino ya tunde nkoko ya tunde embuzi atwala omwana ku isomero kale Dr. yabayire nga yayongera mu amani mu role of a woman in educating children omukazi mukwegeresa mukutumbula ebyendegeresa nti waliwo kaseyinga ako nti educate a man you have educated an individual osomesa omusaada osomesa muntu ayo osomesa omukazi osomesa iganga lyona yali na kembako ngate katwidukiza ba mama biba bitamu n'okubona nti abaana baibwe bajja mu maiso Dr. abayire icon Busoga icon era ko anti aya mutole abasoga bemererawo era nga ayemerera mberi abandi bakola ki twagoberera ngali kuyambo kuwa direction intellectual tienda abantu bakola ati byabufuzi nti oba ali wa direction yakola ki yakufuga kyalo be enkulankulana n'amagezi agasobola okutumbula ekitundu kyaife Uganda. Okay. Hajiteza Swibe. Mujiji omuto, the new school, ife. Nimwe ba middle school. Tuandebere tukopa kuchi Dr. Frank Nabwisa. First of all, ife ba middle school, tituenda ino bya research, tuino okola research. Tuino kuja, tunone, tuje maiso no kukola Dr. Babaira akola research. Okunonereza tituchenda ayi tulinokera kuba kitwala obwire twenda kunonya sente kolaki ayi ngate wotanoneza onakulankulani okyo kitundu kye ekyokubiri kye tulina okwega okuwandiika enze yankoba muna towandise kitezala haji celebrating how many 20 years 20 years like 20 years of Jipra empire ne offer nti oba mpera numpa data nze nkuwandiikire timuli kuwandiika bana kale tuinokopa okuwandika writing information lwaki osoboyira okola kyolikola lwaki olemeirwa okukola kye walikoze abantu generation yeida koba nti kale ya Dr. twenda kutegera biki byakola ngali ngabwa mu kitabo kye ngasoma ngategera ati yakola kino then in new generation ene empyake ne ya computer ya .com era tulina okuintegratinga totole bilebye ebyaba old school middle school new school ya computer ni Facebook